Yes, amanya Swaibu Muyanja coach watu Eddy coach. Lunaku lwa Saturday nga tuzanyo Azanga then Mukwaya Eddy captain wa Chwatwe boxing club. So tukowola bonna Chwatwe najera ntinda sasi butukilwa mwena musobola okujja okulaba ebikonde atasobodde genda ku NBS Sport so kutandika ne sawa 2 ebikonde bako ebiri twebaza nnyo manager Filipo manager Dr. Kweda ne chairman waffe Kabi Moses tuyina vice chairman Medi wonna tubasaba okuba nti nno tuyanza okukwatekamu support ya mujitekamu n'okutwongeramu ku olwo olunaku lwennyini olwa Saturday kitegezo kocha tugenda kuzanya Azanga ye main fight so twamutegeeza nti nno alina okwetereza okujja mpola kubanga abawagizi basasula sete nyingi bwanajja speed round emu tejja gisukka naye twatuza ajje mpola so tukamuyo kusatu abawagizi baleme butatugwako kuba banategeera nga fight ziggwanga mangu tebajja kutegeera riski ganga boss 001 anti tujja kulwa pasta tuze kulokola buleja ajeita tosugena kubakani pasta Zanga boy choino omanya woba ove wamwe vayo ngo obise bulungi tano ngoma zeno wandika ekiramo kubanga ajojja hotter than fire abiliroliro tano luno lunyata choino omanya system tough nankudulu nalo risk ganga boss 001 nobody sekwebasayo kuzinala akinga azamu boy gwe kyobomanya boy kwata bukwasibula ngiti duka guno ogujja muliro boy fire chiwatule wigo so anti obimanyi nsonyi bwavu chiwatule up to the top bagenda kukukuba gwe nkwadde round eji simanyanga akimwaza onomana gwe nkoletera omumanyi boy pasta olindige yabula tugenda kuzza boy gwe kyobomanya byabaniga ogenda kakasama ayiniga muliro aliko sanja bagambire hanze mkwa Edward aka Pastor Triple P punch preacher ngomina ko ranger inakwatagana ne Azanga Azanga mwana unosi muzanyo boy wange encha egina Saturday egina bera fire era jangu wetegese then nkunga mwena abechi watule kigowa najera kira mwena muje muberewo nga tugunjula Azanga atunyonya endige yabula twaga tugikomyawo eri Yesu kali mbebaza mwena mwe tubeerawo support mutwa wa sente financial support abamba abatuzamu amanyi Agda live manager Filipo Dr. mwena tubebaza ku support mutwa yaman Kade gakulumye sebe kigere tuyanze right go right stop us right two now right go now right left two yeah kona go na msopinga na right ya mali go